mbadde mumanyi nga bulijjo njagala kukola naye so manager wange namutuukirira ate nga bamukwano then okutuuka mu studio twamitinga mu studio nesanga he's a very down to earth guy and talented yeah abadde anyamba mu bingi. Okay, so kano kayimba kukakumeka alire akuyiza kasoko because wakasoko kuja kakumeka era olugendo lwa music tubadde lutya akaliwa kana kaliwa kano kali kakumeka mu nyimba out. Okay, yeah. Akasose bakaise batya katusoso okuzanya 500 shillings. Ani awandika? It was produced and written by Nesim. Ham production. Okay. Then Aliwa was produced by Your Cookie. And written by Trevor Good. Baba yawandika ebibye. Yes. Baba ebyo wawandika buwandika. Omwana inspiration watching awandika ebyange. So wala tumiza mugoni muleboyo. Eriwa. John Blaq JBM. John Blaq music. Yeah, asazi already akolagana mukwano gwange. Ate mukwano gwange promoter Brian. We am kuba founder ba John Blaq music. Ndabadeo. Ya akoze chemba no respectinga. Amuvinge talent ye. Okay. Nenzo mwana oyo onje mu group yo mbe ku recruitment team. Omwana mbe ku recruitment team. Omwana agera tuzalira abana bagendo bere wange. So Gloria Bugie atakumanyi history ndongo bitandikira byatandika di we back otandise dio kuyimba. Natandika danga nchali mu somero mu kwaya ngachimanyi wemalako 6 chenjagala okukola. So but COVID happened after that nesalawo but ngabade nyibanga ngakola nyiba mu studio ejina meeting ira my amazing manager, he boss management, and then magic started happening. Okay. So kitegeeza mu muwumbi mpyo akubalira oweze mwaka ebiri oba myezi mu ndongo. Actually natandika wakati wa last year 2023. Okay. So mu mwaka ine nyimba zo 3. Siwabi ndorete bambi. Rete bambi ndoze nyimba 3 mu mwaka buli vana myezi ine 3 mimbi abo tolimba. So akayimba kapyo akaise batya? Simi ndoza mundu ngeri wafuna Brian promoter tobonyebonye abayite bakusabiriza Nabikola Brian promoter so in and out I don't get those challenges. So akayimba kapyo akaise batya? Simi ani muwandisi? Good Trevor muyimbi. Okay, ye muwandisi ye producer ani? Yakoze audio. Your Cookie bamwita Your Cookie naye muyimbi abayimbira Mona Lisa. Yatenga producer. Okay. So katambule kale katuna kasumulo na kulwaliro. Kawde katambula bulungi. I'm grateful to my people abawagiza made bakola challenges ku TikTok eyo ne management yange Yasinga. Kali akayimba katukafune mwe tukoma tugenda kufuna amasimu then tukomeo tubafune nyimba za John Blaq anga 3 n'oluyimba ina lolo pya atukyaliwo mujja babuuza kiyo aniche mwagala tujja batira isimu nga 10 banayagala tubajjeke engalo ngenda balekera Professor Buwemo aina onakulwairo omupiira gugenda kuba katuwa Manchester United sawa 10 zenyini nga 10 kitundu nga Manchester samba Liverpool then Sheffield egenda kuba samba Chelsea Nottingham Forest naye genda kujja mu masaawo mupiira tugenda kuba tuguweriza live and direct wano katufuna akayimba kano aka Simi tukomeo aka Simi Gloria Bugie tukomeo toina fula y'omuntu yenno kyanonyo lisingo kali akubulidde naye kati ogenda bamuli omukutungo vaawo ko bakujja era gwe wali kusima taata Yesebo Johnny Blaq awona kulimba sebo. Naye bali kusima sebo. Kakati kema bemboza. Ali manager wo era nya kuwandirikira. Ne producer kiko imiride ko bali akomera ta cheze zimwe nda konzero. Kayembe to mbuze.
Kali tukuyanza. Ekyo kijje katugende tufune John Blaq ajja yaddako. Omukisa yagadde nyaso kaguwa omwana omuwala ono. Engege tukwata nti omwana omuwala baba munaganya gikwata eno naye nyizo gikwata ne kansoke tukwata eno eri loud and clear. Kumukuta omusalifu ko lisebo. Nawe je bali tata. Kungu kiri side kyekyo. Nange ndi muyimbi naye njagala okulako ne John Blaq akolabo naye simanyi. Simanyi akumusanga, simanyi kufunye etya kati bwebuzi obwendina naye nga nange nkikuba bulungi nnyo. Sigala ng'owuliriza. Sigala ng'owuliriza John Blaq agenda kuwulira engeri gy'omufunamu. Sigala ng'owuliriza. Ese bange. Kale. Simu endala 2-3 Gloria tulabe nga tuleeta ne John Blaq. Simu endala 2-3 tulabe. Ndowooza so far music enteekateeka ya management yo bata single omanyi mulimu aba packaging abayimbi ne bagamba tuta album. But for musical bagenda mutambuza batya? Badenta single then collabo naye yeah. So kati simi single rendiko. Okay. Really latest. Okay. Kali kankuate na bino banagamba mbatima metro. Genyabo. Kakudemu nyabo. Kali. Nine nyimba 3 zona ziri ku YouTube. Mumanya Gloria Bugie onawe oyagala okunsanga TikTok wa buli kimu. So how do you spell Gloria Bugie? Gloria waliwulira Gloria then Bugie B-U-G-I-E. Yes. Kali. Adida asembayo. Wanji tata. Gwe bali kusiima. Gayaza nakwero. Kasada jabuzi. Kasada jabuzi sebo tulina omukyala yasoose wano. Awupenda kuwaba kuzibatuetagira talantio mulinde tutumuka n'okukolo ekyagwate osika muno ku mukono weewaawo mukiba guba ogwasse Uganda weewaawo era mwana muwala endowooza oyingezezetugenda muwagira ese Blaq muna batukulidde oluyimba olupya tutambuza kanagina gitero nawe samwezi naye kukakasa mu nnaku ez'empangalira n'eri waffe magonga gubula kimereze mu nakifuma abaana bayimba oluyimba olupya olwo baaba ate ddala abaana abawala ate mulimu akawakalika akawaaka obaani yakafuuye egakumba oli obagwe Kali. Kali. Agenda mu mali mugundi mu oba producer abakayobera nga recording ennyimba zino obudde buno alina omuyimbi gwe tumanyi John Blaq nti alina emikwano mingi tanababeera talina kyalengera kyasaze mu kubeera nga apromotinga eno tenye ekintu ekirala Kasada nkwagala nnyo bwe wange kimubigidala nti nkwagala nnyo mukama wange ebigezo ne manager mani nedabira mwana muwala Vanessa Vanessa waddako kisinzegera nkwagala nnyo kyonna mukatiwagerere akola ekyatekotula so omuddemu John Blaq teyateeka kibatu teyasaba so kali gwasembyeyo tuduke DJ omwana ogenda mu freestyle okayimba kali acho nyabo gwasembyeyo jaja tuyina omuyimbi wuno kituufu senga kati ba boyfriend abagobe kali senga kali senga
kila kasulu bayinda nabanga basita bayinda kila yayimba mugwagwagwa Karis. Fire. Maana ndene chibibi wano banna. Kali, senga ne timu yo mutumbule kizinda alina mera otuba tumende so nga tuduko buko busemba Gloria bafuna atya music wo akapero genda bawamu nera social media handles obe namba ogirina kwasobola booking bokukubira simu ya management nayo simbi osolo gitekayo abawuliza abalungi aba Metro FM Taniso Basanga nzita Gloria Bugie Bugie bali spelling Bugie lyerinnya lyenkozesa mu social media ne ku YouTube wonna woyagala okusanga music wange tabidi wonna woyagala okusanga music wange just searching erinnya then abaneetaaga a number for booking kweri ku social media zonna Taniso Basanga. Kali, thank you so much Rupi for having me. Kali,